Bakansala mu district ye Wakiso bennyamivu olw'engeri emirimu gya gavumenti gye gyeyongera okuziŋŋama buli lukya kye bagamba nti yandiba nti kigenderera okuva mu batayagaliza district eno n'okulaba nga banafuya obukulembeze bwabwe eri abantu abaabalonda. Bano okulaga okwemulugunya kuno basinzidde mu lutuula lwa kansa eno oluyindidde mu tteeserezo erya district eno nga lukubiriziddwa omukubiriza waalwo Najja Nassif. Baleeta ssente nze nkiikirira ku Wakiso ezikola enguudo. Batuwa ssente okuva mu gavumenti n'okuva mu gw'omukaaga okutuuka kati mu gw'ekumi anti ssente zonna zikyalemedde ku akawunti kyokka enguudo zoonooneka. Aziweereza naye aweereza tayagala. Tetumanyi kye tuli kuba koota namba kati koota 2 fe abali mu by'enguudo Wakiso twakafuna $2.5 tesobola kulima n'akakubo kagenda ku luzzi. Bano batadde akulira abakozi mu district eno ku nninga ng'ono akiikiriddwa omumyuka we Alfred Byabakama okubawa embalira ya district ku bizze ebikolebwa n'ebikwata ku nsimbi z'enguudo ezizze zibaweebwa gavumenti. We said you can bring the draft report. We shall work with the draft report. It will not be the final report. I need 2 audit reports. If it means I'll be done in council forever until you get them, I will do it. I need those audit reports. Byamukama abaanukudde n'abategeeza nti embalirira n'ensaasaanya bwekyakolwako era nga si kyatteeka kugibawa kuba kimenya mateeka. A report which has not been responded to and make it official. Otherwise, it has legal implications. Bakansala bano bagamba nti bwe kiba kyakugoba buli mukozi wa gavumenti eyeenyigira mu kubba ensimbi z'omuwi w'omusolo baakukola kino okusobola okuzitaasa. Mu sizoni jjukira ya nkuba, enguudo zonna zijjudde amazzi, enguudo zonna zizise, naye kawa tugamba nti ssente ziri ku akawunti ziremeddeko. Sente zibeerayo ku akawunti naye tebaagala zikola ki? Ziriliizinga emirimu gitambule mu bantu baffe kubanga abantu baffe batusuubiramu bingi. Wabula abamu babaawukanyeeko nga bagamba nti wandibanga waliwo abakulu waggulu abaagala okubalwanaganya n'okunafuya obukulembeze bwa district eno olwo buli omu alabe munne ng'omubbi. Nti wandibanga waliwo ekkobaane ery'okuleetera emirimu okuyimirira to a standstill. Basi kyo nga waliwo abantu ab'olubatu abakikola nga kigenderere bagaana okuteeka ssente Wakiso kirabike ng'abakulembeze abalondebwa abantu abalemereddwa. Weewuunya disitulikiti enamba ogibwa nti $2.5 ekkoota namba $2.5 zigenda kulima nguudo ki. So tulina obueraliikivu amaanyi nti tutugenda kunafuwa n'embantu baffe abatusindika okulowooza nti tetuteesa. Ye omukubiriza wa kanso Najja Nassif aliko byalambuludde ku mirimu gya district egiziŋŋamye. Gye tuyita financial year yatandika mu Juni nga mu July nga 1 ssente zaaleetebwa ku district era kawo n'akakasa mu ssente zaaleetebwa. Nekyewuunyisa okubanga ppaka kati emirimu teginnakolebwa naye nga buli w'obuuza ssente bagamba ssente weeziri, ssente ku akawunti gye ziri naye ng'ate emirimu tegikolebwa. Kinajjukirwa nti mu mwaka gumu gwokka district eno yakakyusa abakulira abakozi ba gavumenti 3 nga buli omu bamulanga kukwata bubi nsimbi za muwi wa musolo nga kino kisitudde baminisita ab'enjawulo ne bajja banoonyereze ku bubbi obwogerwako wabula nga n'okutuusa kati alipoota ye yali minisita avunaanyizibwa kunoonyereza ku nsimbi za gavumenti Peter Ogwang ne kati tetuukanga. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.